Mu Kibuga Kampala mulimu emmotoka za ttakisi ezisukka mu mutwalo gumu nga zino zisaabaza bannakibuga okugenda wonna baba beetaaze. Ttakisi zaatandika okusaabaza bannakibuga mu myaka gy'ekinaana oluvannyuma lw'abaddukanya ekibuga okudibya entambula ya zibaasi ezaayitibwanga UTC. Ttakisi zino zattanirwa nnyo olw'obwangu bwe zikozesa mu kusaabaza abantu kuba zijjula mangu. Omuwendo gwazo omungi ttakisi ozisanga kumpi buli luguudo lwa kibuga ate nga zikola kiro oba misana. Ng'oggyeko okuzisanga mu paaka omuli enkadde mu kisenyi eya Namayumba we zibadde zisimba obadde osobola n'okuzifuna ku luguudo lwonna n'oyimiriza ne zikutwala wonna w'oyagala awatali buzibu bwonna kasita oba n'ebisale bye bakusabye. Wabula bino byonna bituuse okufuuka olufumo oluvannyuma lw'ekitongole kya Kampala Capital City Authority okuteekayo ebifo ebyenkalakkalira mmotoka za ttakisi we zirina okusimba. Stage ezo zigenda kuba 11 mu makati g'ekibuga kye bayita CBD, Central Business District. Ekibuga kyonna kati kirimu ebifo 11 byokka ttakisi we zirina okutuukira oba okulindira abasaabaze. Wabula nga bwe kitawomera amatama abiri enteekateeka eno eyolekedde okukusa bannakibuga. Kino kitegeeza nti bannakibuga boolekedde okusanga obuzibu kuba kijja kubeetaagisa okutambulako ebbanga eriwera okusanga siteegi. Ekyo ekintu ky'okukyusakyusa ttakisi kisoboka naye waliwo omuntu agenda okuva eidudi nga yamanyi nti ttakisi agirinyira wa ng'onogamba manya taxi park namaye bambi atagikola ki matagimanyi. Mulimu siteegi z'olabira ddala mbutuufu nga zo tezisaanidde ddala mu kibuga nga si za taxi zokka n'eza booda. Omuntu tasobola nkyano ga stage ebeerewo. Abantu be batondawo stage obwetaavu bwe babeera nabo mu kitundu ekyo. Nze ng'omusaabaze mbalirese taxi stage meka 15. Enteekateeka eno si yakukosa basaabaze bokka wabula n'abagoba ba taxi kuba babadde bayimirira buli wabasanze ne batikka abantu. Abasaabaze naffe bennyini abavuzi ba taxi ffe baababonyaabonya. Kisookera ddala eziriwo tezimala ne paaka zennyini tezimala mu mmotoka. Gwe weebuuze osooka okujjana omuntu wano ku batoni wano ng'agenda luzza n'alinnya ku sente naye paaka ekitono ye kyetaagisa 15,000 kati enkuba bwe beetonnya kulaba nga kisoboka oba omuntu agenda e Mulago okuva wano mu paaka ogenda e Mulago eri distance eri awo yenkaneeta. Kituufu enteekateeka ze baleeta mu kibuga muno nga bazireeta olw'okukulaakulanya ekibuga ezimu tezijja kukola. Stage 11 ziba stage ntono ku street kiwulya ebyo byalutamaatama dda. Kati mmotoka ya taxi okugisanga ng'esimbye talina kusimba kugenda kutwalibwa nga musango. Of course tujja kutwala mu kooti naye engasi egy'okuweebwa tujja kugicommunicatinga nayo ne we tunaatandika okuteeka mu nkola.